Bite basweetaate abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 nkomyewo ate nate. Olunaku luno olwaleero tugenda kutunuulira obukodyo obufuula omukyala okubeera ng'oli wakabi mu kisenge. Ngenda kubawa obukodyo bw'omu kisenge bw'osobola okukozesa omwami wo n'abeera ng'akuyaayaanira. Nnyinza okuba nkoze videos ez'enjawulo oba simanyi oba emu oba bbiri ku mulamwa guno, but buli bwe mbaleetera omulamwa, trust me, mba nfumba kipya era kiba kya njawulo. Nabagamba ebintu ebyange mbikolera research, mbiteekamu obudde, ngendo bibawa nga waawo kyekyo kikola amakulu. Ebiseera ebisinga ensonga z'okwezina zino eno abakyala nabagamba nti mweswireyo gwa Nagamba, ebintu bino mubirekera basajja. Kwagamba omusajja n'alafuubana buli kimu yaweebweta, yanyoonya omukira gye guyingira, yakola atya, naye musajja bw'ati bw'amala n'agwa wali nga yeekooyedde tomunenya. Ebintu by'okwezina si just kunyumirwa ate era si just kutuukiriza mukolo, but it's part of our life. Biyina benefits, oba ekikolwa ky'okwezina kiyina benefits oba kiyina ebirungi ebikirimu ebiyamba omubiri gwo nga ggwe omuntu. So tosuulayo gwa Nagamba oba teweesuulirayo, it's okay, you know. N'ebiseera ebisinga ekireeta embeera eyo mu baagalana lwakuba nti ebintu mugenda ne mwesiba mu mbeera emu, temwagala kugezaako bintu bipya. So leero ndi ku bakyala. Ekisooka oba akakodyo ke ngenda osooka okubawa kaakubeera ng'olina okuyiga engeri gy'osobola okusaba omusajja okuzina. Banaye mubatikkuleko omugugu. Abasajja banyumirwa nnyo oba baagala nnyo omukazi asobola omugamba nti hani njagala kunzina. Bw'oba tosobola kukyogera, kozesa ebikolwa. Nabagamba osobola okutambuza omukono n'okwata ku mukira gw'omusajja mpola mpola n'oguweeweeta. Ako akabonero kamulaga nti omwetaaga, ajja kukyuka. Nga naye bw'atambuza omukono ekiro n'asobeera n'akuweeweeta ebbeere, n'atambuza omukono awulira torespondinga, n'agenda mu busulo n'akuweeweeta obufuli, naawe bw'olina okukola. Once in a while kikolereka kwefuula nti buli mwaka banaye bibowa. Ne bwe nkiroboozaako bulobooza nkiraba nga abasajja mubamenya. Kozi omusajja talinza kubeera nga kuva katugambe muli bafumbo, mumaze emyaka 10 mu bufumbo, naye ggwe tomunyegangako oba tomusinnyangako. Yalina okutandika, waba takutandise poteya. Bukya ne buziba, wiiki neggwako ne mukwata omwezi. Ate nno nga nawe olina embeera w'obeera ng'omulimu gukuluma, naye n'osirika mbw'olina ensonyi, busimanya ajja kujaajinga. Lwaki omulobooleza? Olina okubeera free n'omwagalwawo. Kaakati omusajja bw'akujaajinga, n'omusajja akujaajinga aba tategeera n'asonyiwa. Kati aba ayagala ogamba ni ng'omulimu gukuluma. Ate nga sisuubira nti omusajja asobola okujaajinga omukazi mu nsonga eyo. Bannange, kati nze omulimu oguba guno mwagala ngamba ni gwe mwami wange. Oyagala nfune mulala gwe nkubira simu nti njagala kujja kukulaba? Nedda mukwano. So olina okuyiga okubeera ng'osobola naawe akoolumu, okubeera ng'osobola okugamba ku musajja nti nkwagala, nkwetaaga. Abamu nno mubijjamu n'obusungu, omusajja n'abeera nga katugambe oli mu muyimo gyo, omusajja wattu n'alema okusoma obubonero oba okutegeera nti omwetaaga, n'obijjamu obusungu. Oli gw'onyigira si malayika kumanya nti nno ndi kati omwetaaga. Gwe atagenda kuzimba nti omukira gugenda kuyima, agulabe nga gwereeza agambe nti bambi omwami wange yeereeze, ne bw'oba otobye bisigaleyo mu mpale, mpozi ng'akutteyo oba nga gakuyiseemu. So mukwano, yiga okubeera ng'osobola okusaba omusajja emmana. Ogisaba otya? Muweeweete, mukwate ku nnywanto z'ebbeere, munywegere, muwise omukono eno emabega mpola mpola ojja ogende ku mukira oguweeweete, ajja kurespondinga. Bwe muba mutudde mu ntebe sembera wali omuweeweete wano wakati mu bisambi mpola ng'ali mu ngoye ze, okwate ku mukira oweeweetewo mpola 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 mpola, ajja kubinyumirwa kubanga naye abyetaaga. Then akakodyo akookubiri ke tugenda okutunuulira kwe kubeera nti omusajja mubuulire by'oyagala. Banaye nabagamba muyige okubeera open. Omukazi abuulira omusajja ky'ayagala kimwanguyiza okubeera ng'asobola omusajja okuzina n'akutuusa ku ntikko, kubanga amanyi waakwata ate amanyi waayagala. Ate nabagamba nti emibiri gy'abakyala gikyuka given like environment, olusi hormones zo mu kaseera k'oba olimu, kubanga ffe hormones zaffe zikyukakyuka buli kaseera. Tulina cycles ez'enjawulo ze tuyitamu. So omusajja olinza okuba ali wamugamba nti omusino awaawaawo, kate ku luno ng'ate ebbeere wulira lyeri ku kyamudde,
era tekikugaana mugamba nti leero tugendeko ku bbeere, leero mulagirire muyambeko. Akakodyo akalala ke tugenda okutunuulira kakubeera nga mwakubiza. Abasajja abasinga percentage esinga tebaagala muza. So ebiza ebyo mukwano bimweko, bimwe obijjeko. Towesaaga kusala bino, osobola okutrimingako ne busigalako butini bw'oba owulira ng'obyagala nnyo ebiza byo. Waliwo abamu nga yaabimwa n'abimalako, which is good, kubanga byanguwa okudda wiiki biba bizze. Simanyi nabitwala bbanga ki cause simanyi sikigendereranga but cause nze sibyagala ng'omuntu. So abantu abamu just batrimingako naye nga suubira nkitwala ebbanga tebinadda wiiki emu biba bikomye ojjako. Bw'oba oyagalako butini kale kuumirako butini. Omusajja leka muwa kibira ng'alina kuwagaanya buwagaanya, anyoonye ekituli gye kiri, ate enfuli ziriwa, ate anoonye omusino. Jjukira omusino oluusi guli eri munda, ebiviiri byonna bijjudde wano, kaakati awenjula buwenju zaati anoonye waayingirira. So gezaako okubeera nga weeyonja. Obuyonjo mu kisenge bukulu nnyo, kubanga ne bw'oba mulungi nga bakuyiwako amata, ne bw'oba n'amazzi naye ng'oli mukyafu mukwano. Emmere ne bw'eba bagitenda okuwooma ng'ogimperedde ku sowaani nkyafu, naawe kennyini gwa mpuliriza olinza obutagirya nga bagikuwadde ku mmere nkyafu ekulema. Emmere gye baalirako oli yonna yonna n'egaaga gye baleese essowaani gye baalirako n'egaaga gye baleese ne bakuteerako akamere k'akalungi kadde bafumbye nga bakaggiisizza, osobola oggirya? Bw'enjogera ku bukyafu oba bw'enjogera ku buyonjo nga ndi mu layini y'okumwebiza, ngenda kutunuulira n'engeri gye tulongoosaamu emmana yaffe. Waliwo abamu nga bambi mwemwa ne mubeera nga mulikkirya, naye ogenda okutuuka wansi eyo nga wenna muneeno mu nfuli waneeno wonna waagikiira. Awo awantu buli we bageera waleeta ekisuso. Muyige okuyonjaawo. Bw'oba tomanyi ngeri ya kunaabamu bulungi manayo okutukula, osobola okukebera ku vidiyo zaffe enkadde. Ninako vidiyo ng'eyogera ku nsonga eyo. Cause buli w'obeera nga ewantu awo toyonjeza, osobola okubeera ng'otawaaza naye nga tomanyi nga by'onaaba si bye bituufu. So we wakwata ne wagageera wasitula ekisu ne wafuuka nga wawunya ng'emmana yeewunya bubi. So ensonga endala bakakodyo akalala ke tugenda okutunuulira kwe kubeera ng'omusajja omuyambako nga muli mu kikolwa ky'okwezina, ng'omuyambako otya, naawe beerako styles z'oleeta nga ggwe z'osobola okuteekawo. Okitegeera? Tomuleka kulafuubana yekka, n'akuzina kamisho naye n'akavaamu, n'akuteeka mu kabuzi n'agivaamu, n'akuteeka mu kiwojjolo n'agivaamu, n'atuuya nga gwe tolinaako ky'okoze. Naawe gezaako okumuyambako. Like mulage nti nange mu kikolwa mwendi era nkinyumirwa. Mudde waggulu muzine. Okitegeera? At least ne bwe ziba ddakiika 5 zikola amakulu, ategeera nti owange omuntu wange annyambako. Kino kijja kukuleetera okubeera omukyalo omukugu mu kwezina. Bino bye bitufuula ab'enjawulo era bye bitufuula abakugu. Practice makes perfect. Ekintu ne bw'oba tokimanyi tokyeraliikirirako. Teri muntu azaalibwa nga mukugu, teri muntu azaalibwa nga amanyi. Tuyiga biyige. Gy'okoma okikola gy'okoma okufuna obumanyirivu, gy'okoma okikola gy'okoma okufuna obumanyirivu. Then ensonga endala oba akakodyo akalala ke ŋŋenda okubeera nga mbawa ke k'okubeera nga muyiga okwambala ku bugoye obusikiriza abasajja. Muyiga okwambala ku bugoye, obugoye gye buli butundibwa ate nno nga bwalayisi. Naye gwe n'osalawo n'ofuna ekinuukyo ne kitishaati byo n'obifuula nayiti n'obiteeka awo by'osulamu. Ng'ate obugoye osobola okufuna omutwalo n'ogenda ali mu owuno n'olonda obugoye like obuli sexy, obuleetera omusajja wo okubeera ng'akwegomba, akutunulako n'awulira waaw, yenna n'ayima ng'agamba kyekyo ekintu kyange. Okitegeera? So muyige okubeera nga at least nammwe omusajja osobola okumwambalira rather than okubeerawo nga gwe weesuulirayo gwa naggamba toyagala kumanya. Wasita oyiwamu omutishaati gwo ng'oyingira obuliri. Kati ensonga endala ng'ate enkulu ki ekikwambaza empale ng'ogenda kwebaka? First of all, emmana teetaaga kugyambaza mpale ng'ogenda kwebaka. Gireke esse yasiibye mu mpale ate era ogyambaza empale kiki kyo? Gireke esse bannange, si mu bubi, mugireke eyise ku mpewo. Omusajja lwaki omukooya yakoyekoyedde avudde mu tulo ayagala kuzina ku mmana ate ejjamu empale? Weeyambalire ka night dress ko nga mu butuufu kateeteeyi bulungi ne bwe kaba kapale ng'ajja kuwenjulako buwenjuzi bw'ati ng'ali munda. Okitegeera?
yambala akateeteeyiko nga bwe weebaka bw'oti n'akutunuulira gamba awuli ayagala kukulya buli sigamba okulya kuno okukulya ebifo okw'abasezi njogera kukulya kuno okwaffe okulungi so ng'awulira ayagala kuyingira mu manajji zina muyige okusikiriza abasajja kyobula abasaidishi babatwalako abasajja abakazi abafumba ate mwe temwefiirako ddala nonno ate no munenze entabula bwe muba mukyadeetinga mukyekwana bino byonna mubikola n'ofaayo okulaba nti nno oyagala jje omwetege oyambala akagoye omutego obumasu abeere ng'akuloboozaako ku mulimu ebyo nno ezo olaba memories omusajja asobola okuva nazo ewaka n'asiiba nazo mu mutwe nga teyeegomba nakutunula ku mukazi mulala ng'ebifaananyi byalina ebizanyira mu mutwe kateeteeke wabadde oyambadde ako akali transparent nga food yonna agiraba ekirala abakyala abamu ebintu bino mugaana obyambala nga muti olw'emibiri gyammwe bannange omusajja bw'asalirawo okukwana aba akulaba ekkudde ly'okweka ly'ayagala tesiti zaffe za njawulo tesiti z'abasajja za njawulo waliwo ayagala buli siriimu waliwo ayagala omukazi ye ng'omukazi bw'aba heavy bw'ati nga munene ng'amumala era nga byonna obimukolera bannaye nga tolina ky'omugamba kati ate ggwe ng'otandika ate ndi munene ate nye ogwo omubiri gw'ayagala kyova olaba yakukwana yandikwanyeeyo omutini eryo ekkudde lyayagala kyova olaba yakukwana kyogamba yali talaba oba baamukukaka ate muyige n'okwagala emibiri gyammwe mubeera neyo gundi neyo mentality nemubeera nga mulina low self esteem temulina confidence n'otuuka ne mukwezera n'otandika okwekomomma mu kifo ky'okukola ebintu ebiriyo omusajja n'atuukaawo n'akizuula nti tewekkiririzaamu naye n'atandika okukumanyira musajja mulage nti nze ndi wa ttabbu oba ndi munene oba nina amakudde ndi wa ttabbu tolina ky'oŋŋamba okitegeera confidence eyo abasajja bagyagala mu buliri n'ekirala ekyokubeera ng'oli confident ng'osobola okumuzina osobola okumulagako ku bbeere eryo nga teriri mu kaleega ebyo byokwambala yambala obuleega bali mu kuzina oli mu kaleega bye biki ebyo ate tekitegeeza nti ate olina kufuuka kizibu like otandika okumufuga yenna omumaleko emirembe nzina bwoti nkola bwoti nabyogeddeko waneeno mu vidiyo yaffe eriyo empya ensobi z'abakyala zemukola kutandika kulagirira musajja n'okisussa yes muyambeko but ate tomuleeta ng'eyamuleese omusomesa nti talina kyamanyi kubanga abasajja nabo banyumirwa nnyo okubeera nga be bali mu control so muzinemukko omuleke naye akuzine ekirala olina okubeera ng'oli flexible era ng'oli muntu ayaniriza ebipya mu bulamu bwo bannange omwagalo wo bw'ajja n'akugamba nti sweetheart oba maama gundi oba nakayiza tyona erinnya lya bakuyita oba limwateesaako okweyita nagamba njagala tugezeeko kasitayiro kano tekitta kugezaako ne bw'oba tokyagadde kigezeeko oyinza obutakyagala ng'akikugamba naye ate okigezaako n'okyagala oba tokyagadde afterwards mugambe tekinkoledde simple olina okubeera omukyala ow'akabi omukyala amanyi okuzina omusajja omukyala yeekakasa nti nze mu kisenge yes ndi package ye mukyala asobola okubeera ng'ali open ku ideas empya kubanga lwaki nawe kennyini okolayo research bo ng'omuntu n'ogamba nsobola ntya okusanyusa omusajja wange mu kisenge nga tuvudde ku bino ebiri general nsobola ntya nsobola ntya okumusanyusa mu kisenge n'osoma oba n'owuliriza oba n'olaba vidiyo byonna kyekikufuula ow'enjawulo then n'obaako by'okoppamu no editingamu n'ogamba kano kajja kunkolera kali kajja kunkolera bwe nkyusaamu wano kano kaba kampisa so si kubeeraawo asitani nemmana nina ekituli ajja kujja nzina wanaaba ayagala kuzaala nga njiwamu nga tuzaala ng'ekyo kiggwa kasita muzaalira abaana ebyo byali byadda abasajja lwe baawasanga ng'awasiza mukazi wa kumuzaalira ebyo tebikyaliwo omusajja akuwasanga akusuubiramu bingi ayagala omuzaalire ayagala omusanyusa mu kisenge ayagala omunyumire ng'akutunuulako ayagala obeere ng'osobola okubeera n'amagezi gano ag'obuzaale nti osobola omuzimba ayagala omuntu ng'asobola omuwabula ayagala omuntu asobola otegera bizinesi bwe zirwaninga nti ne bw'aba ali ku ndiri asobola okugamba mukwano nkwatiraako awo n'okwasaganya temugenda kupulwa kyakulya okitegeera si mukazi wa kutwala baka kuzaala baana nti ekyo kye batunuulidde nedda baagala obulamu nga buli healthy
nga byonna omukazi bw'amutunulira yes kyekikufuula omukazi full package. Full package si yakubeera mbu olina amazzi kyekyo kiwedde. Kasita nina amazzi mu kisenge nasika n'enfuli zange nze nja kweyalanga awo anzine. Beera active okwezina kuba mmwe babiri lwaki okumulekera yekka yeefunugule ng'oli awo olinga omugogo. Akakodo akalala ke ngenda okubawa ke k'okubeera nga njogedde ku kyokwambala underpant. Manya underwear munansonyiwa. Njogedde ku kyokwambala underwear ne bagamba tekyetaagisa oba ebupale oba omunda tebwetaagisa. Then ne njogera ku kyokubeera nga twetaaga okubeera active nga tuli mu kikolwa. Then beera muntu ayagala ebintu kaŋŋambe ebyokulambula. Okulambula kwe kutya kwenva okwogerako nti oyagala nnyo okumanya ebipya ebiriko kyekiriko. Kasitairo kano ke kaliko tukagezeeko, kino kyekiriko tukigezeeko. Kikufuula omukyala ajjudde, kikufuula omukyala omusajja gw'abeerako nga alobooza. Ekirala bannange mwefeeko, ebyo byonna tubyogedde tubimaze. Emma naye ogiwa obudde. Oli mufunda, oyina ebbugumu mu mmana, oyina amazzi, kati biri byonna mbimaze, kati bino nabyo byo bifuddeko. Oluusi biri temubifaako ne mufa ku mazzi, ne mufa ku nfuli, ne mufa ne ku kufunda. Abamu tebafa na ku kufunda. Naye mulina okwefunza. Abakyala buli boogenda mu nsonga kitwale nti olina okukola kye tuyita okusteaminga emmana buli omulundi gumu mu mwezi. Ne bw'oba tosobodde kukikola kale osobola okukwata amazzi n'ogateeka mu kamunye n'ogatuula mu kiggwa just dakiika zo nga 5 buli mwezi. Oba tokisobola buli mwezi kale emirundi 2 mu mwezi kiggwanga. Kikuyambako okubeera ng'ogenda kufunda ate kikuyambako okubeera ng'olina ebbugumu. Omukyala omufunda anyuma okuzina. Omukyala alina ebbugumu anyuma okuzina. Weewaawo waliwo abakyala balina ebbugumu eriyitiridde era gwe atana subscribinga kuba anytime soon nja kuba mbakolera video nga njogera ku bbugumu eryo. Nfunye nnyo ekibuuzo ekyo senga lwaki mukyala wange abuguma nnyo nti ebbugumu lituuka ne ligoba omukira mu mmana. Liba liyitirivu. Waliwo ebbugumu eryetaagisa mu mmana eryo erinyuma nga mwenzina. Kuba n'emmana ennyogoga etama oluusi ereetera n'omukira okuggwaamu amaanyi anti eba ennyogoga okufa obufi. Naye n'ensonga ezigireetera okubeera ng'ennyogoga tujja kuba tubitunuulira oba tujja kuba tubikavaringa. So gw'atana subscribing obeere ng'otwegattako. Gwe yasubscribinga edda oli mu kifo kituufu obale kubanga oli part of our family. Gwe atana sikanfuli enfuli teziriiko myaka. Osobola okuba nga ssaawa zino oli ku myaka 4 naye bw'oba ng'owulira wandiyagadde experiencinga oba okutegeera bwe kiwulikika okuba n'enfuli, njawulo ki ekirimu okuba nga saasika oba nga kati nasika. Osobola ozisika naye ate era si musango. Ekyokubeera nga tewasika tekitegeeza nti tojjudde oba tekitegeeza nti tebiwooma, bijja kuwooma. Era omwami wo singa otegeera engeri y'omukwasaganyaamu ojja kubeera mukyala ajjudde era nga tayoya. Ebintu bitini nnyo ebitwala abasajja ebweru. Naye ate era sigambye nti tebajja kwenda. Musajja kakwemazangamu munnange. Baba ayagala kugenda kwenda abajja kwenda. There is nothing you can do. Katonda yaba kusasira but don't be the reason. Tobeera nsonga lwaki yagenze mu bwenzi. Gwe packaging kala agende nga tolina kwogenda kwenenyeza gamba oba nze namupushinga oba wano saagira bulungi. Leka agende ng'agenze bibye nga gwe mukazi wattu wakola omulimu gwo nga ggwe. Ate tosulayo gwe nagaga ne bwe naabikola era ajja kwenda. Ebintu bye tuba tukola ebyo tobikolera musajja naawe obyekolera ng'omuntu. Gwe kigezeeko bw'aba akuzina ogezeeko okubeera active. Ojja kulaba nga naawe onyumirwa. Bino by'obadde webakangaawo ng'omugogo obiveeko ogambe nange njagala kuzinako tereera nange njagala kukola bwe nti gira bw'oti njagala kunuunako mukwano ojja kulaba nga naye bikunyumira. N'ensonga enkulu bannaye muyigeeko okusikina. Mwawule okusikina n'okukuba enduulu oba mwawule enduulu eyaniriza omugenyi n'egoba omubbi. Nabagamba woba oli muntu ng'oli kikola kya muntu aleekana ennyo ne banneyiba ne bawulira eddoboozi ne lijjitamu. Gwe kubanga ne bw'oba muli mu kikomera era bw'oba oleekaana bw'oti unresponsible bwe bunaazaala onaabeera oti. Weeyigiriza okubeera ng'osobola at least okuluma katawulo n'okendeza ku ddoboozi lyo singa omwagalwa aba talyagala.
bw'aba alyagala abe fine naye osobola omubuuza hani otuba tuli mu kwezina ndeekaana nnyo okinyumirwa oba tokinyumirwa okwezuula nga ggwe omuntu okitegeera kikuyambako okwezuula n'omanya kubanga ggwe olinza obutamanya nti oleekaana nnyo. So amaloboozi ago ge tukola mu kisenge nga tuvudde ku bino ebyokuleekaana gakola impact nnene nnyo mu nsonga z'okwezina. Nabagamba nti osobola okufugira omusajja mu mmana ng'omufuga na ddoboozi lyo nga bw'oliwanvuya n'ayongera mu sipiidi, bw'olisala n'akendeera, bw'okola bw'oti n'akyusa. Osobola omufuga n'omutuusa okumala mu budde bw'abadde tayagala kumaliramu n'amala forcefully. Ate era osobola okumufuga n'omwongerayo obudde ng'abadde anaatera omala n'omulaba nti anaatera omala n'omufuga na ddoboozi lye eryo n'akendeeza n'abeera ng'ate tamaze ne yeeyongerayo unconsciously ng'oluusi takimanyi nti kibadde nawo. Yes, ng'abadde awulira nti anaatera omala naye tamanyi kivudde ku kiso. Olina okumasitalinga amaloboozi g'omu kisenge g'olina okukozesa. Ddoboozi ki omwagalwa wo lyayagala? Munzikirize enkome wano banayinebake. Obudde bwampiseeko dda. Zigenda mu ssaawa 5. Omukama abankumire era abanjagalire. Abatana subscribing abambe musubscribing embeere nga mutwegattako, abasharing nga mukola kyattenda, abakomenting nga nammwe mukola kyamaanyi. Alina kyoyagala twogereko osobola okireka mu comment section. Then gwe alina ekibuuzo kyo nawe osobola okukintera mu comment section. Alina ekibuuzo kyo ng'oyagala kumbuuza privately osobola okunsanga ku +256 780 40 no +256 785 28 6 no +256 785 40 28 60. WhatsApp yokka osobola okundikodingira oba okuntypingira. Tokuba kuba sigenda kukwata. Tokuba direct aid number sinze njikwata, ssente zo bagenda kuziriira bwereere. Nze njikozesa ku WhatsApp kokka. So kwoba onsanga mbanja kuddamu ebibuuzo byo. Baagala nnyo Mukama bankumire era abanjagalire tebujjaagooko. Yeah.